Babanga wamaje bateke batwalo omuntu wabafu tuli batuuze batuyambi bakomyawo kalulu kaffe ate ne bamala okubba akalulu ne beewaana omwana tebamuloopa wakitaawe mugenda kukola kimugenda kuloopawa bwe ffenna twalonda sigamba nti no batwali twawula ku kkala era gavumenti tetugiwalana kubanga tuzze tuweereza nayo tujagala naye twali tulonze muntu waffe omuntu omukulu ategeera n'ekyamaani ono tuludde naye musajja mulungi g'oleetera ensonga yo n'omubuulira era n'akukwata nga bw'alina okukwata naye lwaki batusibako atuyine bwe tutamanyi nali mutuuze wa kitundu kya Kabundu Nansana East 1B. Akalulu akateekateekebwa ku mulundi guno twakategeera olw'ensonga nti kireeta okulangira nti abannaye abantu mulonde omukulembeze gwe muwuliriramu emirembe kitegeeza nti abantu oba bawadde eddembe lyabwe beerondera omukulembeze waabwe gwe banaawuliriramu egyo emirembe gye beetaaga obuweereza obulungi naye ate bw'omala n'owa abantu eddembe lyabwe beerondera omukulembeze ate n'obaleetako ekibuli nti nedda newankubadde mwe mulonzi oyo gwe muwuliriramu emirembe temukkirizibwa ffe tujja kuteekawo ono azifu kati bandibadde batugamba nti nedda ekintu kino ffe twetaaga kino ne batuleetera buleetera mukulembeze gwe beetaaga ffe ne batuteera awo naye kati obudde buno omuntu amaze okuvaayo ayonoonya obudde azze alonze ate amangu ddala ng'amaze okulonda ne mumuggyako ekintu ekyo si kirungi kiraga ekifaananyi ekibi mu gavumenti so twetaaga akalulu kano akabbibwa kaddibwemu tutegeere obuwanguzi bwaffe buveeyo gye bwatwalibwa bukomezebwewo ffe bwe twali tubutadde. Amannya gange okuba erinnya lyange nze Mirungi Farida era nga ndi mutuuze ku Nansana East 1B nga mmazeemu emyaka okubeera ddala 25. Ffe tubadde tusaba gavumenti etuyambe akalulu tukaddemu bwe baalangirira akakasiza ddala abantu nti nno yawangula mu bwenkanya kuba ne layini ye okuwera abantu 51. Abasirikale bajja ne takisi y'abavubuka abaali bambadde ettaaga z'NRM
ne bagenda ku layini yoyo gwe balangirira kwe kuweza abantu. Okusooka yali afunye abantu 3 naye ne bayongerako abantu. Takisi eyo yajja ng'ewerekeddwako drone eyo eyajja ne bateekamu abantu. Tetuli beeteefuteefu kugenda mu maaso na chairman gwe batuteekako obuteesi nga ffe gwe twerondera si gwe batuwadde. Era ffe abatuuze tubadde tusaba kuyambibwa, abali waggulu baveeyo bajje batuyambe. Naddala gye batute petitioni mu ofiisi ez'enjawulo batunule mu nsonga zaffe tulabe nga tufuna amazima n'obwenkanya. Abasinga obungi bampita promota abuke nasana. Ffe nga ffe tetusaba chairman waffe abadde muntu mulungi nnyo emyaka gyonna gye tumaze nga chairman waffe ku kitundu kino. Era ffe tusaba Minisita Balamu yangu tuyambe naffe waffe nga wakoze Kasangati naffe waffe ojje Nansana naffe tujjeko bano abantu bebalangirira abakyama. Abantu bano batubye akalulu ak'enkunala nga n'omwana omuto akiraba. Era Minisita Balamu nze nkusaba ojjeko waffe Nansana naffe ojje otutaase bantu bano. Chairman waffe bamuddiza obuwanguzi bwe. Ffe twalonda Mwami Katende tetulona Akaasiimwe atwine twalonda Mwami Katende. Era Minisita Balamu tukulaajanira jangu otuyamba abantu b'e Nansana obubbi bwali bungi. Nze simanyi okumanya siraba akaluka mugonke babba era nze nakyewunira ku olwo tusimba layini eva kuno n'eri ebunaayira nga twesunga twewaana tuyimba ennyimba twalabirawo doni nga ezze doni wejja abasajja nga bava mu takisi nga begatta ku layini era oli gwe bagamba nti yakola ki yabagula akalulu alugamba yi ate ebiki bino twagenda okulaba nga balagidde mwami oyo nga bayita Atiine n'obuli 5 bitano 10 tukanga ffe twalina obuli bwaffe 3 asatu mu meka 2 kati nesewusa Mwami Balamu otuyambe kubanga empaala eri ku kyalo konna sadise wano bbi mujja kuwulira nga abantu beetemye era mutajja kutuyamba mujja kuwulira kuba ye empalana enyookanga mukka. Era tusaba ojje mujje mutuyambe ngenda tenakusadduka tetugenda kukkiriza kufuga muntu atawangula akalulu era otajja kufugawo ekyo kiba mulyala. Kwekalakaasa tufune obwenkanya. Nze buli obubbi sibulabangako Katyanganzaalwa nazirika emirundi nga 8 lwakalulu ka chairman. Nze nabali bennamba eyange nkyajujjukira nali wa 62 mu kulonda, nali wa 62 naye ogenda okugira kuti Mukama Katonda ono. Naye kye tusaba yenna gwe kikwatako mu gavumenti aveeyo atuyambe badde batuddiza obuwanguzi bwaffe oba tuddemu tulonde. Twabeera mu layini omusana gwatooca twalekayo ebyokukola ne tujja tulonde omuntu gwe twagala. Lwaki batusibako bwe tutaawa kalulu ddala agenda kufuna atya waffe kuba yono omuntu gwe twenyumirizaamu ate era ye muntu atwanguyira. Waliwo omuntu abanguyira ogamba nti ngudde mu mbeera bweti naye bwe mutuukirako ssaawa yonna asobola okunyamba ne baba takuyambye era akuwa omuntu asobola okukola ki okugjawo ekizibu kyoba okukisolovinga. Bannaye abakulu abali waggulu mutuyambe mujje mu mbeera eno. Amannya agange bampita Nakagwa Juliet ng'era wano leero siyaffe gye twali tumanyi. Tusookera ddala ffe bwe twali tulonda ne chairman tetwalonda pati, twalonda omuntu atutegeera, omuntu gw'osobola okutuukirako n'akwanguyira ng'eri pati tuyitadde ebbali. Kuba abantu abasinga bonna nga bw'oba olaba bagamba nze sirunda pati nonda ki nonda muntu antegeera. Kati twali tulonze chairman gwe tuwulira gwe twenyumirizaamu asobola okutwanguyira n'okututuukirako. Bino twali tubirabamu ze nkuze mbiraba bulabi okwayiriza omudumu gw'emmundu naye amagye ne drone byatutiisa nnyo okuba nti ate kati gwe muleme naffe gwe tukoze ki gwe tuzzeemu tusiga kifaananyi ki okuba nti generation eddako.
chairperson w'ekyalo kino era nga emiyobusi yamusanze mu kaseera kano ekinnuma nga bikyogeddeko omugamba nti ekinnuma kyekyalo kyange oba mugaseeko n'obuwanguzi bwange. Mu kaseera kano baateekateeka okulonda nga bwe kwali nga batukubiriza okukunga abantu okubiriza abantu okujja okulaki okulonda. Kyaddaaki netukola omulimu ogwo nga bwe gwatambula nanga bwe mwe yagolooza okutambula era netukunga abantu. Naye kyatwewuunyisa nnyo bankola baagijjawa nti wano ewaffe kyo kyasukka nti bwetwagendaokola olunaku lwennyini olw'okulonda kyatwewuunyisa nnyo. Twalaba amagye, twalaba ki ebintu bingi batuuka okutuuka mu layini tumalamu eddakiika 30 tubuuza akula ebyokulonda lwaki tobala nti abala ajja. Twali tuli awo nga drone erikoze eki etuusi ey'amagye. Kati wetuuka mu kaseera ako nti layini yange yali mpangu esukumye ku ndala zonna kuba nalina obululu nga 332 nga nzirira kyenategeerako ng'alina obululu 47 nga gwe baalangirira ng'alina obululu 51. Kale ekyo ne kinneewuunyisa nnyo. Ate ekyasinga okunkola obubi ennyo mu kaseera ako kennyininyini baali bakamala okulangirira oli gwe baalangirira ate nange ne banteeka mu drone. Kati mu drone mukunteekamu ekyasinga okukola ki okunnakuwaza ennyo nga bantaddemu ne mutabani wange yali agenti wange ne batuteekamu batutwala. Kati abawagizi bange bonna ne mbaleka awo mu kiseera ekyo mu butuufu nga tetumanyi kikola ki kiddako. Kubanga obuwanguzi oyo atunakuwaza nnyo mu kiseera kino nti ekyalo kyaffe kibadde mu mbeera enzibu ennyo nga tugezaako okukola ki okukizza obujja. Naye kati mu kiseera kino bw'oŋŋambe nti bwe bawadde obuwanguzi ne ku nnyumba baagala mugobako bamupangisa, kati awo simanyi kyalo kiri ekikola ki gyekigenda kugenda mu kiseera kino. Bawandiikirawo ebbaluwa negenda okwetera kamisoni Wakiso ne tuwandiika ebbaluwa ne tujogezaako gifolowinga ne batusinzira nga bwe biri era mugende mu bakama bange eyabakama twatuukayo era nebbalondoka ki ne tugiteekayo. Okwemulugunya kwonna tuze kuteeka mu ofiisi ez'enjawulo ne bagamba nga bwogamba nti abalumirirwa ekyalo nga balabyeko ebitundu ebimu ebiyambiddwa bagamba nti waaki temutuukako ewa minisita Balamu. Ewa Balamu nayo tetwatuula ne tuwandiikayo ebbaluwa mu kiseera kino tetunafuna kukola ki kuddibwamu naye nga bonna ofiisi tuzikoze ki tuzituuseemu. Mu kiseera kino abataka bambuuza tuzzaako ki ekituufu nga nze amagezi agange wegabula ki awo gabadde gakyali nti buli ofiisi yonna eyetagisa okukola ki ogendamu gikoze ki ngigenzeemu. Kale nno mu kaseera kano nabadde ntuusa okwemulugunya kwange okw'okusaba kwange eri naddala RDC Wakiso Madamu Babazi nti oba oliawo eddembe lyalwanirira ate ffe tuyinza obutalikola ki obutalifuna mu kitundu kyaffe. Tumusaba abeere mwegendereza abeere nga atunulako mu kitundu kyaffe bw'abanga alinako waatudde. Nsaba bannange mbasabira buli omu wano aleme kufuna mukisa nja kuyita mukisa aleme kufuna mukisa kutuulako mu drone kubanga embeera eri ebeera nzibu nnyo. Bakwogeza byotalikoze eki byokyaliyogedde okubonyaabonya embooko buli muntu obeera mu batuuni na mundu guli muntu wa bulijjo kati gwali bw'obeera. Okulonda kwakuddiddwamu tujja kuba tufuna eki obwenkanya. Baba mpadde obuwanguzi bwange era nabwo bwojja kubaki tujja kuba tufunye obwenkanya. Bwebabanga bampa buwanguzi bwange bwebalabanga kuddibwamu kulonda nakyo tuliredde okukola ki okuddamu okulonda. Tuwulira nti bali mu gazeti bakoze eki kati awo
amaanyi g'abantu ekyalo kubanga nze nayitawo amaanyi g'abantu era amaanyi g'abantu mu kiseera kino eddoboozi lyenziza eri abantu b'ekyalo kyange ansabisibwa mu bbi tuzzaako ki naye mbabuuza ekibuuzo ekyo tuzzaako ki nana ndi ku lukiiko olwo. Mwalimu ebya pate oba temwalimu buli omu yajjanga bwali? Pate nga pate nti bwe baali batusomesa ebbanga lyonna bagenda okuteekateeka okulonda batugamba bujjangu nga bw'okola ki nga bw'oyagala. Pate tebazigaanangako mu mbeera yonna. Kyembuuza ggwe wali oyina pate? Nali na pate gye nagiramu. Pate ki? Nali njidde mu Nuupu. Ate bali? Waliwo yali NRM. Bwe baba obuwanguzi NRM yali afunye obululu atanomwakamu. Erinnya lyange nze Nnanjonge Yakubu Ssaalongo, omuzaale omutuuze omukulize y'okukitundu kuno. Ennaku z'omwezi ezo zennyini zaalangirirwa gavumenti abeera yagenda okulonda. Twakozesa eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka ne tukola ekyo ne tulonda ssentebe waffe ffe nga tumutunuulira era nga betuliramu essuubi ly'okkulaakulana ekyalo kyaffe. Kyanaye musanze nali ku layini kwennyini naye nali eri emabega wa Ssemba. Kakati nga bwannyonnyodde nti twayimirira mu layini okumala eddakiika kumpi 40 ng'abajja ng'aba Electoral Commission we bali ne tuyimirira ne tutuuka okwekubira enduulu abange lwaki temujja ne mutubala mulinda nti mulindeeko waliwo ajja agambye tumukubira essimu amala kutuuka tugamba katugumiikirize era bwe twakola twali tukyali awo nga baga ekonza weno ate bamagye be badde balinda ati ne batandika okubala. Ky'omusa omulungi nti olwokubanze nali kubaokomwakomwa nawulira bulungi nga tuli mu namba yabe 1332 nga kiri obvious kirabika n'okulabika n'omuntu akiraba n'atalina maaso nga ddala obuwanguzi tuwangudde era ffe we twali ntugamba nti tumaze okuwangula omuntu waffe tetwogira wangudde. Ekyatwewuunyisa ffe basooka ne babala eyasooka layini ey'omumakkati ye yali eyoyo kwe twali ne batuvaamu bwe bamala okutubala nga obululu biri 1332 ne bagenda ku layini eyaliko bwe balangirira obuwanguzi. Nategeera oluvannyuma nti obululu bwali 55 naye kyatwewuunyisa ffe twali eri emabega bannaye temuva mu layini netusigala nga tukyayimiridde mu layini okwewala okutabikangana mu bantu kati tugenda okuwulira amaloboozi gaali tegatutuuka natutuuka tunaje twali walako tugenda okuwulira nga bagamba nti owa movement atwine yalangiriddwa n'obululu 5 mu 10 ekyo nakiwulira ffenna ne tuggwamu amagezi. Walaba nga abantu bonna kumpi nga buli muntu akutte ku mutwe, buli muntu aweddemu amaanyi tategeera kiki kiddako naye okugenda okuvaayo eri nze okuvaayo okujja okudda enengulu nga n'emmotoka zagenze dda bagenda bwe balangiridde talaze lukiiko ng'amateeka bwe gaali gateekeddwa okubeera nti alina okulaga olukiiko bagenda okukola nalo badduka budusi. Era kitwewuunyisizza okubeera ng'essaawa eno tuwulira nti alina mu gazeeti yalangiridde. Mwenga abatuuze kyekisinga eddembe lyaffe okwagala kwaffe n'essuubi lyaffe baalirindirira abalikikujjako n'olwe tubadde tulowooza nti wabeerewo obwenkanya. Ekisooka ekifo we twalondera kifo kyaliko n'abaana abato, kifo kya ssomero. Abaana baali batulaba biseera byali by'abaana ab'ekisulo nga bwe bali batunuulira abazadde balonda. Ekyasinga okwewuunyisa ennyo ekifaananyi kye twasiibye ery'essomero nga kiraga obukumpanya ne generation egenda okuddako egenda kulamula etya ebintu bwe tubaffe bakadde baffe abali ekyokulabirako gye bali bwetyo ebintu bwe tubitwala. So badde nsaba bekikwatako baveeyo bazze embeera ate nasajjuka. Bakula. 1
Kwabalaba katu